kati sente DAX zakola tezimala kusustaininga mmomo byayina kukolaka ate nga mu kwagala DAX Katero tayinza bimutunuzaamu kuba abala nti naye COVID-19 amukoze eki kati awo ekyobugagoloza kiba ki anti era obwongo bwebwo linnya ennyonyi oyendere ewala odde kati ekyandure ne Nina Rose kirungirwa Andereya Simanyo Nsuna but gye kyeyongera kijja kugira Nina Rose alina ova ku Andule n'obuzibu buyinza okugira Daddy Andule na producinga single eya Nina Rose nefuuke ki etabu nga bamwetaaga Nina Rose agende yekka kati kyeggaye kati obuzibu bw'eyo relationship ya Andre ne Nina Rose eri ku kintu kimu kyangu nnyo Andre okufuna obujja Zerujja omulujja tulaba nkubuzaako era ninkubaza okubanga ogwera program zaffe ez'enjawulo Capital Music ye yaffe ye platform yaffe kwe tubeera nga tusharinga byonna ebitambula mu kibuga Kampala n'okwetolola ensi yonna so mu mbeera weetyo mba ne muganda wange Isma All Access mu mbeera ey'okulaba nti tubinyumya ne tubyogera we biri gambe bangoba mu Najjeera bwe mbadde ngendo sookera nga njagala bangoba wano bose kati olugendo oba oluzza Kololo Buziga oba Muyinga Kololo nga abakumpi nnyo n'ekibuga era uwe nsobola zinalimbaddeko wabweru w'ekibuga Najjeera Kololo byawukana ssebo eno na wala eno ndi wala nnyo nze ndi menti kubeera awo Pioneer Mall ennyumba ezibapangisa awo wenino beera lujja wembadde ebbanga lyonna so kyatusewe Najjeera tewali nze simanyi na mboozi gye muzijja kuba balandiroodi bange nsuubira okuddamu okummanja nga mwaka gujja sinze buloga wa Musabba ate n'omubuuza nze mbimanyi ebyo sibimanyi naawe ebyale nti kyemmanyi nti nze okuva mu kupangisa kwonna mwaka guno ne midi gujja nzira buzzi muki mwewedde ndi muzimbi kumayumba go ate ndi muzimbi bampadde ebizimba bamaze bangabidde ettaka ate ne muzimba ngolire hajati ate omu njazimba bana hajati agamba kyomugwe mmanyi hajati gyali agenzeeko kukola Madam Yasmin tukutumiddeko nnyo Amina okay Isma oli mu mudu kyessaawa zino nga tunatandika ndi mu mudu ya swaumu ya bukakamu wadde abantu bangi bagezaako kunzijja ate kuki kumulamwa nze nzikakkana nnyo mu swaumu wallahi kubanga ng'oggyeko ebyo byonna bye tukola ku internet my personal character I'm a very humble person I am a simple person I live a very simple life era wano ntambula nenva wano ku Najja nengenda wali bamakanika we bali oba ku musenyu netutandika olwali yenzenzeko weenaale nga ne baminister bataddeko mu bantu abantu bakyawe enaale nkimanyi nzenzeka era singa Museveni oli mugezi wandibadde nze gwe weesiga kubanga abo bonna be weesiga tewali ayinza kuyita mu bantu abantu bakyawa abantu abakolera Museveni naye tomanyi nti abantu abo nabo baali bagaddwako gwe totyamu nti naye wandde bayinza okukyawa naye nze nzija ne mbabulira ekituufu nti kati oyo minisita mubbi eri kaliyo bafukamiza bakusaba mabaluwa buli Museveni kye yali asuubiza kyalemera mu House simanyi president's office bineewo bibulira kati ffe abantu ba bulijjo olina okudda ku mirimu gyaki naye balowoozamu nti Isima wakikuba mikwano gyo ne tukukyawa oluusi ntugamba otulyako akasente era kibaawo mu bantu bangi abansanga naye chance omuntu gyafuna kwe kwogerako nani nange nti Sweden yannyamba sirimba nze sirimba nkubuulira. Alright, tuli powered by Sozo Properties. Sozo Properties bagula ebintu ebikozeeko ebyomu nyumba, restaurants, gym, saloon, properties nga amayumba n'amataka saako n'emmotoka nga bikyali mu mbeera nnungi. Basanga bakireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu nga woozaba ku Facebook Sozo Properties obeera bafunye bulungi nnyo. Omukyala Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde aliwo nnyo ku lw'abaana azayamba abaana mu nteekateeka ez'enjawulo. Munoonyeko ku Facebook page ye Mariam Music, YouTube Mariam for Children, ate
mulembe ebintu birenga bikutambula bulungi nnyo. Mbanjulira abaziwa and Sons. Ziwa and Sons ba suppliers bebikozesebwa mu kisenge okuli blankets, pillow, bed cover, amasuka, towel, mosquito nets ez'omulembe, closet, omugende engoye, ironing boards, n'ebigwa mu kkowa eryo. So gwe essomero, ddwaliro, NGO, hotel osobola okubeera ng'obanoonyaako ku Mukwana Arcade oba basobola okubeera nga bakudelivalingira ekyo ky'oyagala mu budde bwennyini ate okulaba ng'otambula bulungi n'omulembe. Enamba z'essimu nga wezirabaawo saako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo Ziwa and Sons ku lw'ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe. Okay, so yejjajja nice tusumuluddawo ate bajaga kubeera nga tetunyamuko ebijja bitambula mpola mpola. Okusookera ddala tusooke n'ekiri ku matu g'abantu mu maaso gaabwe mu matu balina ebiboozi bingi bye bawulira. Saidi ya baganda baffe, that is Momo 19, mukwano gwange nnyo, Dax Cartel, blood wange nnyo, ate mmanyi naye mikwano gyo. Twakava mu kulya emmere, twakava mu nnika, twakava mu mbeera y'okulaba nti ababiri bano bagattiddwa, olw'olwo tuwulira biboozi. Nti baleka baayawukanye. Kankutegeezeeko olujja lwakuba oli mwana muto. Abantu abasinga they are good off as relationships. They are good off as relationships. Nti obiseera ebisinga kyangu nnyo okuwangala mu relationship ne girlfriend than marriage. So kitegeeza abamu okuwasa tukuveeko tusigaye na girlfriend. Yes, woba oli mulayi kati nga Dax Cartel ne Momo 19, it is wrong to marry. Yes, busala mbafaani babasala batya anti kati waliwo abadde ayayanira Momo 19 nga waliwo n'ayayanira Dax ki omuwala ali eyo Cartel kati ofumbiddwa. Ate batugamba nti oluusi ate bwe mulaga nti mweyagala nnyo buli omu ayagala okusemberera alabe kiki ekirungi ekiri mu ono n'oli. Awo abawakanyi kati nga bajja bantu bangi nnyo abatakkiriza nti Momo 19 should marry Dax ki mufuna sides abagagga ba businessmen. Jjukira oba ku TV oliwo okusanyusa maka gaffe gye tubeera akawala ako ka Momo 19 ewatali kwawula mwana obaani akawala ako kalungi. Kati abagagga b'omu kikuwe wakisekka we bawulira nti Momo 19 ayagala Dax Cartel aleka omuwala yadde ayina bye yanywedde nga batandika omulemesa. This is why abantu ba socialites they survive long in relationships but when the marriage comes in oba omwana nga bifa zali jale wa Diamond nnyo Rema jali wa Kenzo kyokka nga bamala zaala mwana nenga beeyagala nnyo nga tebannazaala ki mwana okitegeera babiri because demand mugisazeemu mubadde muyingize sente Momo 19 aleeta bafaani bamuwa musajja amuwawe naawe Dax Cartel kati muli married ojja tandika okufuna jealousy traveling omukyala atambula nakati ali ku nnyonyi kati abantu be Dubai enjala gye balina abantu b'omu diaspora ffenna mu bawala abava e Uganda ffe tubeera e Bulaaya ne bagamba omuwala yavudde Uganda jjo mwenna ne mugaba naye kaliwa kiringa nti omuyembe gubanga muyembe. This is why kizibu nnyo Dax Cartel okukuuma Momo 19 why Momo 19 ajja kuluumingirako all rumors of prostitution ez'okwenda ng'agenze eri tolina bw'owola abavubuka b'ebweru abeera South Africa na Dubai. But I understand Momo 19 ali so busy mukyala akola business era ze ziba zimutudde business z'okwenda tewali business natwala abantu ng'obatwalawa ebyo byonna promotion ababitwala weebali naye n'abo abaakuwooga omulimu bakuwe ne offer olinyengako ku nnyonyi nga tolina ebbaawo. It is a sign nti ogenze mmaliriza mulimu nga we gulina okuggwa. Yes, there is no way gugenda olabe omuwala aturavelinga ng'omwami abeeraka omukyala agenda n'akola kati tutunulire mu mbeera weeti Dax Cartel music abadde asirise nga yalina kuwummulabeere omukyala kati alina nakukyongeramu maanyi anti katolobaani abakulabirira omanyi abakulabirira gwe omanyi abalaba Momo 19 so Dax Cartel mutegeera nti collectively yalowooza bwe mpasa Momo 19 kiba kimpadde legitimacy mu public opinion because abantu abaliwo
balegent kye baakozesa otunuulira Bebe Cool alaga nnyo nti ayagala nnyo ki era amwagalira ddala bw'olaba Bobby kati Chameleone yayimirira ku talenti bali baatuuka time ne bamukuba ekigwo kuba teyaturendingisa nnyo Daniela kakati ne ba Dax Katero ne bakoppa tikampase Momo 19 crowd eyongera tukola ki otwagala nga woolaba nti Nina Rose Uganda temutegedde mu bwa badigalo ne bwafumbiddwa Daddy Andre ate nga nandulanjira Katatumba yamusabaliza ati ne zibula abantu bakwatibwa always omuntu ekisa the victim gets the sympathy ba politician choba kyebazanyirako basegirinya ndi mulwadde police enkutte bateze obutwa enseberenge mufiringira ki sorry okitegedde so tutulire kapo y'abana ababiri from day one nga bamaze okukwatagana oza tekiwakinza eri strange kubanga nobody expected nti Momo 19 lava we yani but Dax Katero ng'ogyeko ebyokukwata ennywanto n'ebiyimbayimba byayimba he has a deep personality. Thank you. Ekyo nkigamba nnyo abantu. He has a very deep personality. Olaba n'embaga ye ne bu interview bamutera obbawa nga is a different character home. Ayamba omukazi ki basaaga. You would think in the relationship ejja kuba ki okay but the over demand of what? Omukazi travelinga alaga wa gw'osasula bya travelinga. Simanyi mbuna ayamba ba agent twala abantu wewe. Ati tuino manya characters ebbiri nga zigenda mu engagement oba mu bufumbo nga babaddemu oba balimu. Dax Katero musajja ali busy. Tuino manya nti omuyimbi yeeyisa atiero budde bubira bwenkana butya. Then n'omuwala gwe yasalawo okubeera naye wa TV era tuino manya na bikibi alina okubanga akolera. Kati Dax Katero musajja alina deep personality but calculated wero nti ono omuwala akola ku ki ku TV. There is an advantage you get. Senga mukazi wo TV ki presenter. She will talk to Dana Nagatanzi, she will talk to Asifa, she will talk to other TV presenters. She will promote your music. Somehow, somewhere. Nembera ya mawulire. Yes. But the distance of traveling frequently ereta suspicion sometimes akuvaamu. Olowooza lwaki abantu beberu ba long distance travel tulema. Otuuka n'obanga osasula omukazi ennyumba e Uganda notandika omumanya nti waakamala emyaka egi nga togendayo. Omuntu alina natural demands eziri beyond money. Anyway, twogera ku kapa eno Isma, kiki gwe kyolaba nti kiyinza okuba nga tekiworkings out? Ekitasobola working out kiri kimu nti omukazi muto nnyo okitegeera Dax muki muto. Ekyokubiri ogetinga married nga mulimu muli mulait kireeta okusoomooza kunene kuba kati waliwo bafaani ba Momo abatakkiriza nti Dax ayinza otutwalako omuki omuwala oyo ne batandika oteekawo embeera tolaba nko bavubuka bamukyawa nakkiriza naye n'asigalawo nti let me be your friend. Alinza olunaku lwe munaayomba afuuke shoulder to lean on. Yes. Waliwo confusion ekyanze gidde Isima mu mutwe mu mbeera nti ntunuulira personality ya Dax Katero ng'omuntu nga tuggyeko ebya video netunuulira ne omuwala Momo 19 background ye ghetto omwana yava mu ghetto discipline weeri ayagala family ate oyagala ng'omuwala omunaku ayina olabirira baganda be mu buyumba obutonnyatonya eyo mu Kisenyi gw'oli mu buzibu ki anti ayina okuconsidinga ebintu bingi nga tabigamba. Ayinza n'oba ayina omwana oyo nkubuulidde nti nkugambye ayinza n'oba ayina omuki omwana geto nzibu obeera n'ebigambo ku mutwe kuno ebyamaama teweerabiranga gy'ova kati sente Dax zaakola tezimala kusustaininga Momo byayina kukolaka ate nga mu kwagala Dax Katero tayinza bimutunuzaamu kuba abala nti naye COVID-19 amukoze eki kati awo ekyobugagoloza kiba ki anti era obwongo bwebwo linnya ennyonyi oyendere ewala odde anti nze nkuwadde sikugambye nti kyakola nkuwadde possibility nti Momo waawa ne Mengo mu ghetto ayina ebizibu bya maama we maybe aweerera baganda be
okitegeera maybe ayagala ozimbira ki maama olw'okuba kati ali mu limelight afunye kudinnya ayagala asitule family naye ebizibu ebyo tasobola bibulira Dax Katero ate nga wabaddewo covid ki 19 what do you do? Use other opportunities. Travel wekuba kwenda oyende bweru odde oleete ki sente. So ekintu kino wekibanga kituufu bayawukanye bagenda kwawukana kubanga nze nkugambye embaga za Africa planning abeera longer than the marriage. Planning ebyokugenda tuno tumanyi tuli mu meeting za mbaga onowaayo kiwanvu nnyo singa obufumbo. Obufumbo kiki lwaki kiri kyekiwangaala it's just a process. Anti nkugambe you involve people with excitement bannange simanyi bagenda kumpa engalo kati ebyo byonna era bannange mujja tutegeke n'ayambala ntya n'alabika ntya ne bimala emyezi egi mu bufumbo n'amalayo omwezi ogwo gumu. Naye obufumbo bwano tebusobola kuba tekisoboka twakamala wano okulya emmere ttone buluddewo na nnyo bugudde. Once you marry somebody dynamics change completely. Yes. Naye embeera eno ey'okuba nti oba endongo eno engeri gyesiriseemu babiri kwegamba anti endongo esirise kati Dax abadde ayimba jjukira ennyimba za Dax alinga mutujjugula vite gw'oyinza okutabala nti Dax Katero abeera mu mabaale weevu simanyi topukaati n'otabiraba but kwata Masaka Road kwata Nkokonjeru Kikwayi ku myalo Dax ennyimba ze zikola ki batuzaala mu bbaala sente n'akola ki asobola okusupportinga Momo endabika n'asupportingako n'amuwewula Momo kyafuna ku TV n'ayongera n'ayamba maama. Kino kye kiremeseza ba Spice okukola ki okufumbirwa. Spice akyetaaga okuwanika maama amugye gy'akola ki ne Shiba bonna abawala b'omu ghetto abayimbye era ne Cindy yagamba Shiba we yamugamba talina nnyumba yagamba nasooka kuzimbira ani maama kuba bano abaana bonna bava mu ki mu ghetto. Ffe abasajja tetwagala overburden ne Dax ayina ebibye ate omutekeko baganda bo. So inenewe singa ababiri bano babiranga waliwo okukyankalana konna kiki bayinza okukola okulaba nti tekyeyongerayo okufumba waba wabaddewo okukyankalana kwonna wekutwere kugenda okuggwa kati omusuubuzi yazze dda omusuubuzi yazze babeerawo nga balindiridde omusuubuzi waali ng'ebizibu bya maama tabirabamu kayumba ka miliyoni 4 maama ave waali nirabikola Dax bagamba miliyoni 4 mukama Katonda onkoze eki eza vidiyo zonna yagala zitwala kati olugendo lwabwe luno lwebabeera bakoleredde ebbanga ku byonna bye batulazeeko. Anti kyenkugambye nti ebiseera bingi we all take long in a relationship and courtship than in marriage. Marriage kintu kiki kirala ne mu Europe kittisa kubanga era obasanga abantu nti insurance policy yakubisiza oli eki esasi. There is much to a marriage than a relationship. Yes. Okay, so mu mbeera y'emu eyabo nga tukivuga omanyi level kwe kyatuuse ate abantu tebayinza tandikaga nti Momo yawukanye ne Dax nga byanjwanjwa wabeerawo era omukka we guva Momo wamufunye nayogeddeko naye yakiriza interview yangambye akyetaaga ow'omulamu kati awo kitegeeza byawedde mye Dax Katero noonya mulala oli mye nze mbimanyi ebyabayimbi yataddeyo akayimba ka Grace Kani kambiteke yayimbira kitonsanga baawukana byebyo byennyini olwo sigino zikoze eki zitandise naye tutuleko to side ya stunt amawulire g'abayimbi gatambuliramu nnyo stunt tebayinza kubanga batukola akabadi tikane we kabayambira abantu bali mu corona ne bwokola tupima akabadi singa kaba akabadi kabayamba kyo bakaba tekabayambira kabayambyewa kubanga tisenga Dax Katero alina vidiyo etambula okitegeera ebya planning agita to planning ate nota stunt ngo planning ate stunt olino gita intande muneki necho yagala kigende tomanyi bya Kenzo aye yogezaawo kakana musango simanyi simenyo mugongo seka nkubuzaako Kenzo namusaze ko video endala sajja album soon ejja yes kati kyenkugambye nti abantu bakola ebintu
nga bali premeditated senga vibes cat Dax Cartel Dax Cartel senga abadde ne video ne tugiraba twanditegedde nti eno ruuma weeri naye surprise bagala tukuba mwana ng'omukyala abadde lubutoba nkugambye ebyo mye bwawedde amutegedde kati kuba wali yabadde relationship kati marriage naye tujjukire n'ekirala bwe twava ku nnika batusuubiza omukolo gw'embaga oba gwe baagala baddiremu nga tubambaga embaga y'obusiraamu bwetyo bwe yaggwa teri mbaga ndala batusuubiza eyaffe abakyakaze anti kati omukazi waba ayagala okukulekawo atandika okukuteeka ku demand nti nze eri embaga gye nninda nga naye akimanyi saawa eyo tolina ki busobozi kati nga awanoonya wa escape route agendeewo omusuubuzi we Dubai yamusuubiza simanyi South Africa at the end of the day mujja mmaliriza mulaba nga Dax Cartel yalumiddwa abo abawala ba TV tobeesiga ba TV in general oba abantu abali mu limelight abo bonna abawala nga talina kyakola naye ng'awangalira ku TV toyinza mwesiga si private good person is public consumption bagamba omuntu waveri n'agamba nti Zahara totoka mukube embaga ziganye zonna olaba neziri prominent eza Farida nakazibwe ziganye eriyo abantu abatawasa Farida kitiibwa ne TV eyingira mu bulamu bwo bwa marriage ne bulema kuba suspicion si action nti wagikola omuntu abera unatebereza nze nyizo banga tejagala Farida for example just engage ayogeramu ku interview nendetera suspicion ekyo kyokka kireetera distance muki nagamba munaye ogwo mulimu gwange kati eyo separation egenda ekula ki mpola mpola okakananga mye kati abantu nga Dax Cartel n'omukyala nga Momo 19 tuyina kuwasingana tutya tuwase baliwa nabo lya wase bali era ebiseera ebisinga kiri advisable otunuulira aba TV personality ababadde mu nsi ab'amaanyi si kirungi owase muntu gwe muli mulayiti omu ayina to concede omunakkiriza nadde mabege kati omu must allow to do what to concede n'abeera under background omulala n'akola ki n'ayambuka this is why tolabanga kubba wa Juliana okitegeera abo bonna ba celebrity ogenda olabanga waliwo ayaka waliwo atakola ki nesenga mwenna mwaka chances nyingi okulemererwa Diamond zali tewaba katolo gundi Blood wange Andre ne Nina Rose baba yimiridde nabo tekijja kukola wanje tekijja kukola naye tabo at least bakyala sitinze emyezi egisinga kujja aba Dax Dax gundi yasooka Dax aludde Andre abadde yawanjira katatu no bali babadde bonna naye ngamba emikolo bani emikolo gya Nina Rose ne gya Dax giriwe egyasooka era gya Dax ejja Nina Rose n'ogiba gye gyasooka gyali under duress tejali ku proper planning because Andre yali adduse eri nga bamusabye rizaati kati waliwo omuwala amweripyeko abaana bafe abatakula ebijanjala eyo mu studio akati Andre was under duress ate ne Nina Rose yali under duress kubanga yava omu ku bavayo ne Kalo Kasita ne bagaana Andre nti byakola biki bibi naye nga rumors zaali zibaddewo dda nti Andre yasooka kwani ku Nina Rose nga zo recordinga so yakati ekyandre ne Nina Rose kirungirwa Andereya Simanyonsu nonsuna but gye kyeyongera kijja kugira Nina Rose alina ova ku Andre kuba Andre ye producer ye writer wa music anti Andre ajja tuuka alabe nga Nina Rose si talina same relationship nga we nakuleetera wensobola okukujjako Nina Rose ate nebuzibu buyinza okugira Daddy Andre na producinga single eya Nina Rose nefuuke ki etabu yekka kati kyegaye kati obuzibu bweyo relationship ya Andre ne Nina Rose eri ku kintu kimu kyangu nnyo Andre okufuna obuki obujja
'cause obujja buva mu suspicion yes anti ajja kukola singo Andrea togirabye si kipande tetambudde kati ajja genda bakole kolabo zinyume agenda akolere Nalozi singo eyitirire ng'ate covid yaweddewo balyoke bamuyite Germany London obamanya abaana b'okukyeyo bagikola nnyo baba ngamba aliko omuwala mumuyita mutyo ate wedio promoter ayagala okuleeta tino simanyi boyfriend andule kuki kubanga n'omulezera gwe mutero twalibwe lwatu ku nnyonyi mumuyita waliwo ayina interest y'omukyala yes era n'abasajja abayimbi olina otegera nkugaye babeera pa public consumption abasajja beetunda n'abakazi bakola ki beetunda simply because teweetunda nti nno oli malaaya kati weebeera ng'ofunye erinnya nga Kenzo n'otuuka mu Europe Canada omwana najja ng'ayagala kuspendinga naawe budde abaana beri balina ssente nagamba buli awa ngenda kuwa euro 10,000 Kenzo n'agamba amajangu okitegeera kati omuvubuka wa Afirika wadde muyimbi subconscious mind tetukwatanga ku respectinga relationship nga bazungu embeera ekyatambula njagala tubeere nga tudduka mpola mpola ababiri nga tubavaako kikyobasabira Dax Katero nkusabira bingi njagala osevinga sente relationship ketuukamu ebyo ebigambo tokyagisobodde ojja kgenda owulira nga abaana bali awo South Africa basomodde omuyembe ogwo Dubai nga basomodde omuyembe ogwo kati buli volume ezijja ng'olina doubt zeeyongera kusinkinga ki deeper njagala oconcentrating bw'oba oyagala mukyalawo amatu gaggale nga luyimba lw'ababituside bebeki kulu gaggale bw'oba onoolya enkoko togenda gye bagifumbira oba tokyalidde naye manyi Dax ali watho kikola ekyo anti kyegambye bw'oba olya enkoko enfumbe mu restaurant togenda nga gye bagikola ki gye bagifumbira otuukayo nogala Mukama Katonda bano batuwa emmere you get it so you just kulya togenda eri kati ne Dax bw'onojjamu okulingiriza mu byakola ku nnyonyi obufumbo bujja kgenda mu ki maaso naye bukinaakuyingira nti ennyonyi eno I think emabega kaawo before even emikolo egyaliwo waliwo abagezaako kuba project ya Momo eno ne Dax kuba Momo ekyakyeyogera no kyeyogera waliwo abagezaako mulwanisa oba bakomyewo nakati be bakomyewo be bali mpika ki Momo tayinza tulimba nze mmanyi abantu Momo muwala muto bw'aba atulavolinga nnyo ne waba Shira Gashumba ne waba Lydia Jasmine ne waba Winnie Nwaji ne waba Fali bonna omuntu ali mulayi to once you extra travel without your husband ne Momo ono Isima era wala zali yalina Ivan n'atandika otulavolinga yekka n'avwa muki sikunyonyi simatali kati project simanya ono business women stop insulting me why are you talking bad about me okakana me okay Momo 19 ono nga tubavaako waliwo character gyayina ey'enjawulo ku bawala abalala abatambulira mu butaala buno Momo tomusanga nnyo na girl groups zino tirera ali mu bbaala lino tirera ali noono apostinzo ono ali noono Eva omulaba ali awo muwala ali yekka ye mukozi mukyalo mukozi anti kasita omuwala ategeera kode ate onooba oyenda n'otegamu abawala abalala toyabike kati oyo yayendera ddala omuwala ayenda obulungi kasita omuwala aga nti emikwano emiwala gyantama ng'omanya anti ng'omanya siba mazima gyali anti siiru kubanga abawala tebakuuma siiru kati nkugambye alina okukuuma siiru ye nga Momo just nze manyi kiri mu kwetegera abamanyi gye yava nkugambye oli mwana muto bw'owulira ng'omukazi gagamba I don't like women friends kitegeeza yazuula nti eno species tuli beebamu tayinza kukuuma kyama kirungi kyovulanga abawala bonna abayaaye bagamba mikwano gyange mirenzi kuba kati nze omulenzi newe nategeera nti bakwenzeeko ngenda kukola ki naye omuwala akyongerayo nayinza n'okuwandiikira bbaawo kati abawala bonna abafuuka limelight kati kankuwa example ekyo kyogambye talina mikwano era bw'ogenda n'obuuza Nabatanzi ajja kugamba nange sirina mikwano bonna obuuza Shira Gashumba ajja kuga entertainment talina gy'abyama
ono kajiba ja entertainment aina wanda na batanza mugabugambi anti bonna era ne wosanga kati Flavia tumusiime Farida Nakazibwerera abadde kufa omwaze mutana agamba yesonyiwa abantu kasitobera mu media there will be no woman aleta mikwano gye jibere cross oloza lwaki to yandebuziza nti saawa zino Kristo Numan Lucky Mbabazi Farida Nakazibwe Flavia tumusiime bandi owninze ka club of class what women wa anti musako zawe bajasanga nge yali eno yali neri kati awo mugezi chokola ogandinze ka you stand alone yes kati ebyama bya Momo 19 byonna yabiina ku mutima. Okay, so still nga tukyayogera ku couple waliwo ne couple ekya training essaawa eno abakajja nabo bamala emikolo gyabwe tukyayogera ku mikolo egy'emyaka gino emitoototo egy'abakabako abadaxi Katero togedde ku Andre okubeera nti tegitera ku working out Andre tebijja kukola katukiririre ddala ku mukolo gw'omukulu let me be prophet of doom tebijja kukola kiririyo kugwa kabako wakamala oli emmere mpiji yawumye dumuna namuddu jazira nabiranga byonna yabikoze omuwala alabiko bulungi mu Gomez kabako namwagaddeko kimu teyagenza outside his circle kabako did exactly ekimukola ki sako ze ziriwa yagenze mu bashibaolic oyo muwala mu shibaolic sikyekyo mu myaka giri era yegomba ebintu bya Shiba kunama kwe kuba ttatu ebifaananyi tewabiraba nywa mu kayaga deriyo takataka maje gakutaka I was proud of Kabako he did what is in his means okitegera sikuwaba nogera nononya muwala ali akyandibadde rongo nnyo Kabaka ate okufuna mu kkanya ne yeekwata mbo wabaka simanyi yebikira abachiye yanidde ddala kalakita ye ey'omukyala gwalina obba naye yes anti batimu no sleep era Shiba wamulaba ku mukolo ogwo tagenda ku mukolo ogwo tamusasule yes malawo eddakiika aga ana anti era Jeff ye Shiba ate Jeff ajja kinga Shiba kitegeera teyeetaaga oliye mukama wooli branding era ne ku mukolo yamalawo eddakiika aga kuba tegwali gwasasula gwa koligi n'ayuza naye Kabako yakoledde ddala ne ane munu emuggyako n'azimba ne mansion ewaabwe mu kyalo tukitandika empola ababiri bano twali tukyayogera ku relationship zino ezijja amangu tugambe nti yo lwakuba nti yo mukyala we katali ku TV oba tayimbira ddala direct naye atayita n'abayimbi kati ate wa Kabaka ajja kukola Kabako ne mukazi we bajja kukola waayi buli muntu akkiriza kyali temuliimu nnugu Kabako muyimbi ayambala opale b'obumpi ajja mu esaati ku stage n'oli enjaga emukuba n'abeera mu bikini Kabako n'amuwa free will to do what she exactly wants to be a Shibaolic okitegeera Kabaka mupromoti nze amutuusiza ku Shiba yayagala kuba Shibaolic embaga ewedde batambula mu ttiimu ey'amaanyi ttiimu no sleep kati obuzibu bwokka omu kuva mu ttiimu no sleep with trust that is Kabako ne mukyala we omu kwabula ekiyinza okutta amaka ga Kabako omu kuva mu ttiimu no sleep ne personalities za Kabako ne mukyala we nazo zanjawulo nnyo obalaba wane ebifaananyi byolabyo eby'omukyala ne Kabako ekifaananyi kyemulaba ku stage si we bali basanze off stage anti beesanga mu bbaala waliwo abawala abayaaye zinawulira interview y'omuwala nga gamba z'amaanyi Kabako gakozesa ku stage ngapima mu bupimi mu kisenge n'entegera nti flying pan eyokya kati eyo imagination ye ekuuma kubanga kyayagala Kabako kirala ate amuwa emirembe okitegeera tamukulitisaizi nga kwanze nalaba ebifaananyi ng'omuwala yali wa bbulaaka kati muki mweru ne Kabako tali bazadi
okitegeera Tafalayo. yes ebifaananyi bye mupostinze ng'ali mu simanyi buki kabako byongera munyumira anemuni abo togirabye beegoba mu nsiko omuntu akwata munne yes it is really natural nze saagaana muntu yeerimbalimba ali mu Afirika timanyi akutte bugawuni yeesibye ku muye akutte atandise osala obuntu omuleeti n'akambe mbu simanyi ali Miami nange njagala embaga ng'eyakabako tugende twekube mu nsiko oba okyali mu nsiko ensanafu ekulume obuuke tudduke byebyo byanyumidde nnyo Kabako did exactly ekimusaanira however kye yakoze ekifu kiri kimu kyokka mbaga eyo yennyini ayisala mu bawagizi Kabaka akyalina omuwala agenda okuddawo amuzinire ku siteegi kubanga wali wadde bakubyamu ekifaananyi amazina gana ekyo kyenkugamba nga bw'owasa embaga ng'osaze mu fani base nati siye teyawasizza muyimbi annewadde kati ono omuwala komanda aliredde okuba dansa ekirisa Kabaka ajja mukuba empi okitega ate Kabaka alemewoza kubanga ono mubanda munne ono muki gakutaka munnege masasi gakuki kati senga Kabaka agenda era Kabaka wakuzinanga ne mudiya simanyi muduma dumuna gwalina ozina naye ku stage kubanga anazina naye omuwala ajja musanga mu baka kulani amubbe ozinye bubi nnyo ne Kabaka wegaddegadde nnyo kati ne Kabaka ate alina okyusa atakyalina tujjira mu saati alina bannyazaala ne basezaala embaga eno egenda kukyusa karakita ya Kabaka eyina nti kati kyeggale nti weesanga mu buzibu omuyimbi tomaalinga nga tonnafuuka kikajjo kikamule olina kusooka kumala byonna ng'ekikajjo ekikamule ate oluusi bwe balwawo ennyo nga Bashiba Spice ate muba bangi abaana n'abasajja anti kati Spice ne Diana ne Shiba ne Lydia Jasmine nti nkugambe okuyimba kw'omukazi omunayuganda oba omuddugavu tekulinga kuyimba kwa musajja Chameleone will still sing kati will you be 43 like Bebe Cool and sing Bebe Cool ayina engoma mpya za kivubuka n'empala ayambala za kiki n'emibiri n'endabika oyinza olowooza ali 30 ne kati Bebe Cool asobola okyakala ne Hendrix gw'omukazi okisobola nandujja nojja n'omwana akwenkana ntwagala ne tuli kuki nandujja dayiika okitegedde ne Bebe Cool can be in a band ne Hendrix ne binyuma so omukazi okuyimba kuyina time kyova atukugamba nti you have to calculate either you give birth early or late not in the middle late kati Spice Shiba chebabala late kamuka but what extent vira muddala 37 ya ozaala Shiba bayo ne myaka oyimbidde ddala okuze ne bafan osobola otegeka mu Serena abantu ne bajja ne bakulaba ne bayatandika likinga Facebook y'omwana wo Instagram olwo benefitinga mu kuyimbako kuli you get it netubereko ba blood betubuusa Isima waliwo ekintu kya timing kino kyendabanga waliwo ekikoledde Vinka ndoza kimukoledde Vinka tomulaba he knew when kubanga Vinka mugeza ku muntu abeera mu taxi park nga conductor taxi ateka obamanyi kati taxi park enkadde ogijjukira omanye emmotoka okufuluma mu eyenna mugongo yakulagirira yita wano oluusi ziba na za kusindika yakenaye nga ginnaye giri wano so omwana oyo alagirira ku taxi emabega senga ajja n'atuula ku steering tewaba driver musinga genda obabuuze abaabuyina so kati Vinka yatambulira kwa Irene Ntale awo ng'ayiga music bwakola ki bwatambula Irene Ntale ng'ali mu buwalagi okitegeera kusitulira ensawo kategeera koze eki when where and how COVID olwazadde n'azaala n'okwanjula ne kujja kyokka akyaliwo omwana alabikanga kati ashepinze okulaba nti asigala ne anti mutini kati era bamukozeeko emmotoka ey'ebbeeyi eze bawe yali yeesimbyewo ng'agenda beye mu PMNL bakalulu naye ekyo tekimuggyako connection ate omwami akyasigaliddeyo emabega tatutawaanya tatumalaako mirembe anti kati kyenkugambye kati Vinka ali focused kubanga yabeerako a manager personal
w'omuyimbi eyagwa yalema okukalikyulatinga weni kati Irene Ntale aliwa omuwuliza ani yagiwulira ani simanyi ageze daje. You need to calculate very very well. Kati Winnie Nwaji is safe before kati oya ina pushing achi music kati Vinka kirungi ali under label senga abadde yekka teyandize ne kati alina ki lebo ate n'omwami alabika ali ki supportive. Yes, kwazi juzi nalabye video ya Vinka nga azina nga ali lubuto nga you really would love to see it more and more and more. Naye atuteza akapiira atutera obufaananyi bwe yali tuteredde luli ne tubuuke abutakati. Yes, kuba kati abantu obazaayoko firimu zaatuddewo oziraba ze bazannya ku bio bakolera firimu nga bagiza mu 1980 ne bagikuddiza mu 2000 naye nga byonna osigala obikola ki obiraba. Yes, kati byatuteredde nga amazo zaala ate bitwongedde ffe bafaanire okutegera nti kaali kakazi katono ne kaali very strong mu lubuto kazina kakola kikazadde omwana wali mu tayimu kati eyo threat nzibu yaggumira Spice yandiyegadde Jova Kaminga Shiba Lydia Jasmine nzibu because you may do it not adda. So mumbera yemu waliwo abayimbi abasobola ozaala mu budde Irene Nambiru lero womutunuulira abaana be bakuze bulungi era yagwa yali agudde okuzaala kwasuula Irene wano okumanyi nate omukulu yamuzaala aliko piiki. Yes, nga ali France nga Juliana wana atumbudde nadda nayimba nkuwe kinewe yagenda okuyemba okwazaale France walekawo vacuum. That's why abantu e Uganda bamanyi nnyo Juliana okusinga ani Irene because Irene bali close era bayimba bonna mu IG ne Irene space gye yava wano n'agende France kyamukosa nti mu mitima gy'abantu atawo Juliana yali waaki watabu wadde yadda n'akachinga up as a vocalist naye era naye tekyamuleka mirembe abasajja yali astruggling ne bawe France. Yes. So kalata bano ababeera ne mu relationship ng'olina omuntu nga yesi muyimbi se omusajja ndi muyimbi nze Dax Katero nze Kabako nembeera ne Dumuna wange emyaka egyo 7 Dumuna n'atasobola kuzaala mwana ne Mumeri n'atasobola kubanga mu myaka emingi babadde egyo tebanazaala ba kalata wo kyo kiba tubala kyawo anti kati gambe nti awo just muba mu relationship nawe wennyini tonnayagala muki mwana kumwege emyaka 7 trust me Kabako mwasitukidde ate yandibadde tasobola mwana mu myaka egyo nayo ko omwana anti olwedde ayina omuntu ayina ow'omukalo tebamuseera mbisi omukalo ogumanyi omukalo yene ennyama gye babugumya ne bateeka waggulu w'ekigundi kati gwe busenga ogenda ku bbuca omusajja n'akuseera ennyama ng'oddayo ng'osala ku mukalo ng'osuula mu binyeebwa kati beebo Dumuna Kabako mwayimbire ye Masaka buli w'omukooya ng'addayo eka amanyi Dumuna akola ki gwe mukalo. Kabaka had a very decent good wedding. Ne gwe version ye eri kukaba kwa Kabako ku lunaku lw'embaga okaaba ng'amagye g'okuttaka awo yasuula era ye munyonyo ne bamusibira ekikookolo amaziga gaali bagitoyinza kugamba oli komanda Kabako nga wakomandingamu amagye awu n'asamba stage n'ebuuka nokunaku lw'omukulu yakomandinga amagye nga batikka ebintu ku mmotoka tugende naye kigamba okaaba gye naawe kuba kukussizaamu ku maki ku mayinja however mutegeera kuba ndowooza ayitaliwo osuubira tukubanga ettono lyayimbidde nti abantu bayinza omulaga omukwano bwe gutyo ate ne kubanga abayimbi bajja mu bungi best personalities n'atuukiriza okuwasa kintu kizibu nze nnyini nkyayiga kuloola kwe kwa Nemesi embaga okuloola kizibu lujja nawe okuloola si kyangu omukolo gwa Kabako gwazi graced by artists basaha baaliyo Shiba Lydia Jasmine John White Pastor Bugembe John White gwe mutembe yayani John White
ali awo ayagala kulinnya mu maanyi ga Brian White kati anti ffe tulinze lutalo tuli baleefu John White musanga nye munyonyo musanga gambe linnya lyavudde nalyo mu 9 naye ate ne nannyini liri ali mu kwetegeka sirifeze lujja nkwagala nnyo oli collected oli very humble oli disciplined oli simple omuntu okulivinga simple life ng'ate ali mu mataala si kiki si kyangu kino kiyambye nnyo abantu nga Ibrahim Mukasa kimuyambidde ddala bakasuku kiyambye abantu bonna buli wonooweereza abantu delegate lujja ebirungi bigenda kusanga gino emyaka gy'otandisa okukola tetwakolako kati kyansi gaga ziri ku 70%. Ate ono w'amawulire ayina ebireve ebyerunganzi yafayina ki Bale Francis but you start early you plan early. Mumbeera wetyo mbebaza okuba nti mutugoberera era mbebaza okuba nti mujja mutambula naffe fa aba award nga isima wajja bagamba award oba YouTube channel tayina award ate totuyitaayita sooka ofuna award kakalaamu kakalaamu muganda wange Uganda byogere nkomewoze ndikuba award kakalaamu naye nga emirimu gyonjagala nnyo afune kasuku nawe ndikujja wawa okolera abantu abatalina awadi naye zinaatera owera mpola mpola so fe tukomye wano asaba Katonda abankumira ate paka programu yaffe eneddako.